abadde yenkana Isma. Lwaki? Isma Katonda yali yamuwa ekirabo ayogera ku politics. Namaze okusala ndi mukulya. Ayogera ku fashion. Then mukwano gwange nandaga ku media nga ndaga Isma. Same time ne bandaga ne video akiragira ddala tiddwa. So gansanze yo ndi mukulya maliriza. Neze nsabe ekintu kiri Isma bayo mulala avaayo. Twenza kutibajja no bamalawo. Yatiddwa lwa busungu. Suspecting. Isma agenze leero ne mu Uganda n'abatulaba emyaka 10 from kiraga nti ensi gye terimo twagenda kubeera ku ki eyolekedde bukati abaga bakoze ku nsonga ezo therefore now kyenyamiza kyesobola mwerabirako nti ku media abadde asobola okulaga image endala naye nga mu muntu mulala nga muntu mulungi naye nga ku media alina kyasobola okulaga ekirala. Lil Pazo gamba oti ndi mama oli otya munange kitalo kya Isma kwansanze kigo nabadde ne case ne dikenzo kakalamu nakubira case in fact ndoza fe twasoso ku breaking eggulire abantu ne bayomba nnyo ku Facebook ndoza nga balowooza bya bulimba naye nga Isma yabadde takyasobola kwogera nga mufu yabadde amaze okufa emyamu abakamera bannaffe mutyaga abantu ewa ebyo okufa kugirako ebigambo bingi naate tukole tutya tugambe eki mu kufa buli omu ayogera kyakoze eki kyasanze naye kati essaawa yakakati kwe kwagaliza Isma okuwummula okw'emirembe nti awummule mirembe naye kitunakuwaza nti oba oli awo Uganda ku nsi zezimu abantu ze babadde benyumirizaamu olwa freedom of speech kino kyakusoomozebwa era eri bannaffe abavunaanyizibwa kuffe kuba ffe tuli bato tuliwo kutulungamya kubanga singa twali nti buli anaayogera asasulwa kumutta kyandibadde kibinya abayimbi ffe tusinga okucriticizingibwa Isma abadde nga akuyisaamu eggaali n'omusanga kapiira ekawungeze munyonyo n'omusanga mu sawuna n'omugana naye jjajja wantwalidde nnyo era ndowooza buli munnabyabufuzi yandisomyeyo koosi y'okuyimba kubanga bakimanye nti balimbya obufuzi ebitali gya mirembe gyedda balimbya ebufuzi bya Facebook tiweyabaye buli omu ayogera kyakola ki kyayagala kati ffe abayimbi omuntu agamba oyambadde bubi n'omuntu nagamba oluyimba lwewayimbye terunyuma oli nakugamba gundi akusinga n'okubayiti nakugamba katulabe lwozzaako kati singa nobeera ng'oyimbirwa abawagizi ne bakuyira omwenge ffe tuli basiraamu otegeera nobeera ng'oyimbira abantu abantu ne bagamba vaayo ate bw'oteekayo olulala ne bagamba tugende mu maaso kati singa tunyiiga bwe tutyo bwe tunatandika okunyiiga bwe tutyo bajje mu kuyimba tubayigirizeeyo yadde tubeetaaga naye naffe batwetaaga bajje tubayigirize omulembe gwe tulimu nti si gwa kunyiiga nnyo kati Isma Olaxess obadde olaba ebintu bye byayogera ng'asaaga tewali nnyo nsonga y'amaanyi ekola ki emulamuza ekyo ffe abadde nga atuyisaamu eggaali akawungezi ne tumusanga ku mupiira naga lunabe byabadde byakola ki byakusaaga nze okimanyi full figure twali tetulima twali kabwa nangu bwe nalwala full figure ye yasooka okukima omwana wange waka ebbanga lye namala ebbombo full figure nga yabeera n'omwana wange n'olw'ensonga eyo bajjeko eno tubayigirize omulembe guno gwe tulimu si mulembe gwa kwenyiigira nnyo kutandika kutta ki omuntu osobola omubonereza mu ngeri endala kale mukuba embooko kale byonna si birungi bwe kuba kufa
okufata tetukukiriza nebwe kuba kubonereza mu kifo ky'okutta omuntu n'omugyawo kale ate munaye be bali emmundu ffe tetulina wakiri mukube mu kinyamanyama ayige n'ate okutta kiruma olw'ensonga eyo ennaku nnyingi n'obulumi bungi. Pazo watuvuddeko katono ku Isma waliwo posti gye twalabye wakoze ku Facebook oluvannyuma lw'abayimbi okuvayo ne bakola folamu endala ne balonda posti eno wagenderedde kyo gikola posti erimu obwannakigwanyizi bungi. Yes, abayimbi buli lwe banalowoozanga nti buli lwe banaakolanga obwegasi bayitenga bannaabwe ab'ekinywi kyabwe nti oyo si mukwano gwange oyo si girlfriend wange oyo tetulina bwe tusinkana oba mu mboozi ez'ensawuno ezitugatta oba mupiira nti tateekeddwa kulya okitegeera kuba tukkirize tugaane buli kyolaba e Uganda wano abantu bakikola kulya kati bwe kuba kulya tukkirize nti kulya baleke abantu bonna balye industry eno erimu abantu bangi saakabonda akatono osegede nti abantu bajja kwekubiranga amasimu bagende bakole ki ate ffe tuveeyo tubeere saddaaka tuwalampe eggaali gye tutamanyi gyeva ne gyekola ki ne gyeraga nja kumwogera ku lonki ngenda ku lonki ngenda kukola concert eyampa obutwa ngenda kumwogera era singa tebavaayo in fact bebaze nnyo bajja ono anko bajja ono ye yaŋŋambye muto wange siizi fire naŋŋamba baweemu obudde nanyamba n'akiriyalinga n'ategeeza abakulu nti abaana bangi yadde mwalabye abo abazze mu maaso gammwe naye abaana bangi bakyaliyo emabega abeetaaga okukola ki okuteekebwa ku ttiimu eyo mulekenga kweyagaliza mwekka so nembirekamu naye batabaako kye batereeza nalabye kakiiko kujjudde abayimbi nga ne bwe bakubira abaana essimu babakomplaininngako tibabakubira amasimu tebagakwata kati oyo anaakola atya ku bizibu by'abayimbi atamanyi bintu bya ghetto atamanyi baana gye babeera atamanyi baana nze nnyina saaluuni abaana bapukamingi basiiba wali ewange enjala ng'ebaluma kati abo bo bakimanyi n'olw'ensonga eyo industry si y'abantu abatono ennyo industry ennene buli muntu agiganyulwemu enyabo eyanza nnyo